Eggwanga lya America okusalawo okwesolossa ebyobufuzi bya Uganda direct kireesewo akasattiro n'okutya eri Gen Museveni kw'ossa mutabani we Muhoozi Kainerugaba. Nakoleddeko akatambi wano ne nkunnyonnyola nti ekitongole kya America ekya United States Institute of Peace USIP kyavuddeyo ne kikola alipoota namutaayiika bwe kityo ne kigitwalira pulezidenti w'eggwanga lya America amanyiddwa nga Joe Biden ne kigiteeka ku mmeeza. Ekitongole kino kyabadde kirumiriza eddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda nga bwe lirinnyirirwa ennyo n'okubeera nga terisibwamu kitiibwa nga liyisibwamu olugaayo naddala abo ab'ebyokwerinda. Wano nno basabidde eggwanga erya America okunoonyayo bakkomando n'okutegekawo omusimbi omungiko ogubadde guweebwa gavumenti okubeera nga gugiyambako okuddukanya emirimu gyayo. Omusimbi guno gukyusibwe gusobole okubeera nga gusomesa bannayuganda butya bwe balina okubeera nga bakuuma eddembe lyabwe n'okusomesa abasirikale bakimanye nti amagye tegabeera ga muntu wabula gabeera ga ggwanga okubeera nga gayamba munnansi, galina kubeera nga tegali partisan, nga tegakolera kibiina kyonna, nti oba gakolera NRM oba gakolera National Unity Platform, nti oba gakolera mwami Museveni oba Oweekitiibwa ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. So ekitongole kino kyasabye pulezidenti wa America asobole okubeera nga kino akissa mu nkola mu bwangu olw'obweraliikirivu obwalabiddwawo n'okutya mu bannansi nti mwami Museveni bw'aba avudde mu ntebe y'eggwanga Uganda tewaliwo muntu mutuufu asobola kubeera nga agidda mu mitambo naddala oyo ali okumpi naye. Ekisinga obukulu ekitongole kino bwe kyategeezezza nti abantu omuntu gwe baagala talina access nnyo ku ntebe, oyo nga Oweekitiibwa nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu, ate ng'abantu abalina access ennyo ku ntebe nga mwami Muhoozi n'amagye bano basobola okubeera nga baleeta ekiiwa musaayi mu Uganda essaawa yonna nga Museveni avuddewo ebigwa tebiraze. Kale nno bano bwe basabidde embeera eyo erowoozebweko nnyo era esoosowazibwe ebeere ya ku mwanjo nnyo okulaba nga America evaayo ne yeenyigiramu nga bukyali mu mbeera eno. Wabula jjukira nti ono Muhoozi yavuddeyo n'ategeeza nti akooye okulinda abakadde abatava ku ssengejjero, ayagala kubeera nga naye akulembera eggwanga Uganda. Ekyaleesewo okubeera nga kyeraliikiriza nti omuntu w'aviirayo naga nti nkooye, kitegeeza nti asobola okukola ekintu kyonna ekiba kimujjidde mu bwongo bwe asobole okubeera ng'afuga, kubanga avuddeyo akiwandiika lunye nti okusanyusa maama we alina kubeera ng'akulembera eggwanga Uganda. Kale nno obubaka buno abuwandiika ku mutimbagano gwe ogwa Twitter, naye ate bwayita eddakiika ono abeera abusiimulayo, naye ng'oba oli awo tumaze okubeera nga tubulaba nga zigometa zaffe zimaze okubeera nga zibunonooza ne zibukwata. Kale no kino kireeseewo okubeera nga bweraliikirivu, kubanga kigamba nti amawulire ag'omunda galaga, ensonda ez'omunda ziraga nti mu State House muno mulimu obutakwatagana, kubanga State House eyawuddemu emirundi 3 waliwo abawagira mwami Museveni okubeera ng'akomawo ku ntebe y'eggwanga Uganda asigale ng'akyakulembera, ne wabeerawo abawagira Gen Muhoozi Kainerugaba asobole okubeera nga ajjafuge, ne wabeerawo abawagira omuko Adrick Lwabwogo asobole okubeera nga yajja afuke omukulembeze w'eggwanga Uganda. Kale kwegamba nolaba nti ennyumba ya mwami Museveni eyuziddwamu oba erimu okusika omugwa, naye ng'ekireesewo okusika omugwa kiri kimu, bukulembeze bwa ggwanga lyattu Uganda ffe bannansi abatalina kitumanyi ku nsonga eyo. Ate kino nekireetawo n'amawulire amalala agaalaze nti mu nju eno mulimu abantu oba oliawo ate abawagira mwami Kyagulanyi Ssentamu Oweekitiibwa ennyo ate ajja akwata obukulembeze bw'eggwanga Uganda, nga bano balaba nti mwami Museveni bw'aba avuddewo kuba n'abantu abaliwo bonna tewali alina bisaanyizo bya nkomeredde bimala kubeera ng'akulembera eggwanga Uganda. Kati kino kyaleesewo okubeera nga kyeraliikiriza naddala Gen Muhoozi okuvaayo naga nti nkooyo okulinda, olwo ng'amaze okubeera ng'akuba ttooki n'okuwulira ebigambo ebyo nti waliwo amawulire ag'omunda agalaga nti abantu abamu mu State House ate tebamwagaliza ntebe, waakiri Oweekitiibwa ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu akwata entebe eno n'akulembera eggwanga Uganda. Kino kyamuleetedde okubeera ng'atya, era kigamba nti n'okuwandiika obubaka obwo ng'ali mu pakupaku ne paniki kwe kulaga nti akooye abazeeyi. Jjukira ono yalaga dda nti gavumenti ya taata we yafuuka dda nnamujinga, yafuuka dda luwedde ku mpagala olw'okubeera nga abantu bayitiridde okubeera nga bakenuzi naddala baminisita be ate nga mwami Museveni tabagambako. Kino nno
Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu aze akyogera lunye si gwe mulundi ogusoose okubeera ng'alabisa abantu bano mu mbeera yonna lwabeera afunye omukisa n'ayogerako eri eggwanga. Abakenuzi bano aboogerako nnyo era abali b'enguzi aboogerako nnyo era ne bw'aba afulumya eggwanga Uganda kino takisirikira akyogera lunye mu public wonna w'abalaze nti eggwanga lyattu ggwanga ggagga nnyo naye obuzibu obuliwo be bakulembeze abakusa embuto zaabwe bano ne batafaayo kulowooza ku muntu oyo wa wansi oba oli awo asinga okubeera nga yaviiramu ddala omusolo ogubeezawo eggwanga lino erya Uganda. Kale kino kitegeeza nti bano bafuna ssente ez'omusolo ate tebaddiza muntu wa wansi oyo. Y'ensonga lwaki olaba nti Uganda ebitongole bingi nnyo omuli obuli bw'enguzi obufumbekeddemu, ebitongole bingi nnyo ebyalemala ng'ekyamazima tebikyasobola na kukola mirimu gyabyo kubeera nga bituusa bannayuganda okubeera nga beeyagala nga mu mawanga amalala. Kale nno ne kitegeeza nti obukulembeze obweri ku ntikko waggulu bwavunda dda bulina okubeera nga buggyibwayo ettapuluutu eveewo tusobole okubeera nga n'emirandira gino egy'ebbalibbali gisobola okubeera nga nagyo omulungi ampuliza givaawo basobole okubeera nga bayita sisitemu empya egavaninga eggwanga Uganda nga Mwami Kyagulanyi Ssentamu akutta olweyo n'ayera buli kimu. Wabula bino byonna okubeerawo Mwami Museveni yabadde amaze okubeera nga akuba olukuŋŋaana olwa kabineeti. Muno mwe yayogerera ebigambo ebitakwataganira ddala ku bukenuzi. Kigambibwa nti lwaki teyayogera ku babbi b'amabaati bano omwali Minisita Kasayija Onono nga yayisa ne ssente ezo ezaagula amabaati ago biliyoni eza Uganda 39 nga y'omu ku babba amabaati ago. Kuno ne kubeerako Prime Minister Robinah Nabbanja, kuno kwaliko Sipiika w'eggwanga Uganda oba wa Paalamenti ya Uganda amanyiddwa nga Anita Among, kuno nga kuliko n'ababaka abalala abayitiridde obungi ennyo naddala abo aba NRM abaatwala amabaati gano. Kigambibwa nti Mwami Museveni okugaana okubeera ng'ayogera ku bantu bano yabadde awamwaganya okusinziira ku mawulire ag'omunda galaga nti yakikoze akigenderedde mbu obutayogera ku bantu bano kubanga yabadde ataddewo mbu akakiiko ak'omunda ennyo akagira nga kanonyeza ku nsonga eno kasobole okubeera nga kazuulira ddala obukakafu obulaga nti amabaati gano gabbibwa. Y'ensonga lwaki teyavuddeyo mu public kubeera ng'ayogera ku nsonga eno ey'amabaati bwe yabadde atuuzizza cabinet meeting wali eri ku kisaawe e Kololo. Wabula ekisinga okubeera nga kikwewuunyisa oba okubeera nga kikujja enviiri ku mutwe, Mwami Museveni yavaayo n'akakaza nti kituufu amabaati gano abantu baagabba era abantu bano bennyini ne ba admitting bo bennyini ne baga nti kituufu amabaati twagatwala fe abamu twakolamu na biyumba byante amala ntugateeka eyo mu sitowa gyegali geebase gyegali ewaffe tugayina. Naye ate kisinga okubeera nga kikwewuunyisa nti Mwami Museveni aga nti yataddewo akakiiko ate kanoonyereze ku bantu abo oba ddala amabaati gano baagatwala. Abantu bano abaavaayo ne bakakasa ne baga nti banne amabaati tugalina. Era ne Sipiika wa Paalamenti Anita Among yavudde naga nti amabaati gano ngenda gasesema ngazze bannaye amabaati ngayina ngenda gazza. Naye ekikwewuunyisa essaawa zino Mwami Museveni aga nti ate bagenda kunoonyeza ku bantu bano abagamba bo bennyini nti ekyamazima amabaati tugalina twagatwala babanoonyerezeeko bakakase oba ddala amabaati gano bagalina. Kyonna kiyinza okubeera nga kikwewuunyisa naye tolina kubeera nga weewuunya kubanga eryo ly'eggwanga lyaffe mwe tutambulira. Si gwe mulundi ogusoose okuvaayo ng'ebiseera ebisinga abantu bakkiriza emisango nti twagizza naye ate baga nti twagala kusooka kunoonyereza tukakase ddala emisango gino gyaddizibwa era nga ne bwino waali alaga era akakasa. Kale nno embeera bw'oti weeyimiridde mu ggwanga ly'e Uganda omulungi gwampuliza gwayagala edduuka ery'okupangisa ennamba y'essimu eri ku simu gikubeko eri ku screen yo gikubeko oba teekako WhatsApp message. Edduuka lino baagala omuntu ng'olina saloni y'abakyala ogenda gikoleramu oba ng'okola pedicure oba manicure, osala njala osiiga njala, okola ku bagole ebyo ebyabagole ebya beauty. Edduuka lino esangibwa Makindye opposite Haji Haruna Mbiru restaurant okumpi ne Pakalast oba otuuse. Kuba ku nnamba y'essimu oba teekako WhatsApp message. Edduuka eryo lyakusaburentinga n'omuntu omulala alimu weekolere ku nsimbi. Eno ye AKTV otimbe gaggadde munnange olw'omuntu wa wansi munnankyukakyuka. Nkwebaza nnyo okubeera nga kwoli atambula nange gyenva ne gyembeera nga munnange nkutwala n'oteekamu kaddatako n'akadde. Njagala kutumirako mikwano gyange mwenna
abangoberera mwebale nnyo mwebale ddala kubeera nga mutambula naffe temujjanga okwo naffe tweyama okubeera nga tubawa amawulire ago ag'ensonga amawulire tubeera na mangi nnyo naye oba oli otulondamu ago g'osaana okubeera ng'owulire otegeere ge tukuteera ku sowaani n'osobola okubeera nga naawe ogalyako osobola okubeera ng'ogagabanako naffe wano ku EKTV. I sign out for now munnange ompya nkusaba subscribinga okwone kade video zino zibeere nga tezikusuba ate video yaffe giwe nga ekigalo munnange esobole okubeera nga efuna mileage buli muntu emutuukeko. Peace.